Nkulamusiza nnyo munnange era nenkwebaza olw'egyo emirimu gy'okola. Ne leero nze wuuyo era nga nkomyewo okwongerereza ku we twakomye omulundi oguwedde. Mujjukire nti tuli mu kitabo kyaffe ekinyuma obulungi, ekitabo Abantu Balamu Kkoyi. Mwakitenze okubaamu ebigambo ebizibu naye mujja kubitegeera. Ekikkaluubiridde ng'oweereza akameseji ng'okibuuza nga nakyo tukiyiga. Si weewaawo. Omulundi oguwedde era twabadde mu ssuula eno gye nkomyewo okufundikira, essuula ey'okusatu. Jjajja ng'akisengako. Omunyumya mwe yatubuuliridde ku bintu jjajjaawe bye yamunyumiza ebyali bifa ku jjajjaawe omwami, njogera ku jjajja wa munnaffe omunyumya. Omwami abantu gwe baali baasalako erinnya lye nga bamuyita Katono naye nga yali Katono akeewaza. N'olugero oluggwayo nti Katono akeewaza kakiredde n'eddwadde. Temulutegedde olwo. Yabadde atulombojjedde bingiko bye nkakasa nti mujjukira kubanga akaseera katono nga mmaze okubibaweereza. Naye nga we twafundikiridde ddala yabadde amaze okutunyumiriza ku musajja eyaziikula omulambo. Oba yali musezi oba gwali gwa mwana we naye teyeekakasa. Munzikirize awo wennyini akati we mba nkasimbula mbongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu ssuula eno ey'okusatu, jjajja ng'akisengako. Eky'omusajja ono eyaziikula omulambo, abantu abamu baakimuumuunyaamu n'okukimokkolera mu birabo, mu bidandali by'omwenge, abamu ffe nga tubiyita bya ppa. Kaabandi nti kituufu mbu waliwo omutamiivu lwe yasangiriza omuntu gwe yeefaanaanyiriza ono eyali asongebwamu olunwe ng'akukuta n'ekintu ekisibe ku ggaali nga kiri mu kisawo. Yamwasanguza n'amannya ge mu buvumu obuyitirivu era oyo ekizimba gwe kyayabikirako. Naye oluvannyuma yakkiriza nti eyali yakikola nti kuba omwana yali wuwe bwoya, kale nga tayinza kusangulizibwako lupotya lwa ttoomi n'atabuti maaso. Kino kyatukuba entengero, enkeera twakwatamu ebyangu ne tutiriginya tuviire ekyalo ky'ebyetere. Nga tuzze kuno tumaze n'okugundiira, obudde bwali bukutte zibizibi. Nnyabo nva kukoomera nte kawawa, mba ntuuse mu ddumbiizi ly'eddiiro nga kimugoya kyetogoonyolерeza okumpi n'ensuwa. Nayita baze katono n'akisawuka wabweru anti salambwa tattibwa nga takoze bulabe. Ekiro kyonna kannamundagi kaasula kafugulira emmanju w'ekiyungu, kapa n'emiyaayo nga kye byekola mu luggya kyennyamiza, ng'emmese zo zimaze ennaku eziwera nga zimenkenyeza n'okukekejjula amasuuka agaaliddwa ku buliri. Ensekere z'oluwempe mu bulago tewali yamanya gye zaawamattuka. Nazo nno zaatuswina okukamala. Mpa abaana n'eddiira wamu bikokkolera ku muti omuwo ogwali mu luggya, gy'obeera nti biyisa bivvulu mpozzi nga byebikiro. Twaddanga mu kwebuuza ani gwe banaatubikira, kumba ali mu nju. Ku maliiri ekisulo kya wansi kyansula buli lutemya lwa liiso nga simanyi omufu tunaaba naye mu nju. Bwakya mirembe olwagogonoka mu buliri bwaffe nga ntokosa kaakaawa ke twawuutirako ku bikongo n'obuyuuni bubakongola. Olubuto lwatudda mu mannyo, buli omu n'alaga mu jattoggo. Katono yali mu kkomagiro, Ssebukuule w'embalabaasa gye yafubutuka teri yamanyaayo, n'amubojja mu luyiira lw'ekigere ekya kkono era alwana masajja n'agittisa ensaamo. Oluvannyuma kwe kuyuza ekiwero okuva ku kirenge ky'ekkanzu ye n'akisiba mu luteegateega obusagwa buleme okumuwalampa. Wabula ddala yali amala byambulago, ng'amala biseera byennyini ng'alimisa omumwa. Yampita mu mmwanyi gye nnali n'akantema bw'asaliddwa omutemu. Enkolombojjo nze kwe kugimegguza yiiri ne mbaka akasimo
nzirukidde mu ttale mmusimire ku mirandira gya kakwanso gwanjokera lwabenge. Mba nakakassa nti mu nsaka n'ataawa buzze ku bunnaabwo. Mulirwana kamulingiza olwo yayitiddwa dda. Agaffe ag'ekikyala tegatuba wala. Ntandise okugasaza ebibatu. Twagezaako okumupokera ku birembeezi nga nsaano gye tusiwa ku g'ennyanja. Mu makola g'ebyeggulo baze nasse ogw'enkomerero ng'ebireebeezi tebimuvumudde nako. Nakaaba ag'ekiwaama agaagaana okujja nga ndaba bamuzinga mu bbaasa ey'akakomma. Mu jjoola 2, looti 10, embuga enkalu 24. Bwe tuva e Magombe, omujjwa kwe kusuula enkejje mu gwoto ng'eno bw'alaamiriza nti, "Kojja wayalulwa na nkejje, ofudde tokyaddayo kuziryako, eyakwalula esiiridde." Jjajja nga nnyumiza saamutaataaganya mu ebyo bye saategeera anti ng'emboozi gye tulimu ya nnaku. Yagenda mu maaso ng'obugolo nti okuva Walumbe lwe yamuteba n'enfuuka nnamwandu. Amaba gonna gasiba nnywere mu makendegere anti yandekera bamulekwa 3, kitaawo ne bassengaabo. Kitaawo yali abambaga tannabuna busimbi mu kibuno. Ekibi olwaggwa saasumulula mabago okutuusa olumbe okwaba. Ekirungi ekitali ku basajja balala yali yawandiika eddaame lye era n'aliteresa fanfeewe njala egulubya. Olumbe lwatambuzibwa mu mitendera gy'Abaganda okuva mu Nju, Lujja, Lunyiriri, Mutuba, Siga okutuuka ku Kasolya. Nze jjajja bwe namubuuza lwaki olwo terwatambuzibwa kutuuka wa Ssaabasajja empologoma ya Buganda, yanziramu nti, "Munnange ekyo kikolebwa ng'omufu abadde mwami oba mukungu mu bufuzi obw'ensikirano." Okitegedde? Mu ttumbi twayingizibwa mu nju, omukulu w'oluggya n'asoosootola eddaame. Awo kwe kumbuuza nti, "Owulira oba otema bisiki?" nga mmala malusu. Ko nze nti, "Mpulira nnyabo." Yannyumiza n'ebirala bingi. Era nti omukuza yamuteera akaka olw'okwagala okwezza omwandu ogusinga obungi. Ng'agamba nti omugenzi yabimuwa mu bulamu. Nze kye ssaawakanya anti ffe abakazi zaatusanga dda. Tetulina bwogerero. Tetufuna nkizo yonna ng'omusajja akola eddaame. Tetubaawo newankubadde okulirabako. Alikolera mu nkukutu n'alikweka ebuziizi okutuuka lwafuna ow'essimba gw'aliwa alikukulire ng'akalira. Munnange mmanyi gye weesiga nga bwetabaamu mulamwa. Jjajjaawo gye yasuubira abayambi waavaayo bassi. Abaana bange nabasigalako bwe mummululummu nga lumonde bw'asiba ababe ku migwa. Naguma makazi n'abeewaffe baabakuza mu mpisa z'obuntu bulamu ekyatuusa abangi okubeegomba. Lwagerwa nti anaakujja ennimi era bw'eteri ayagaliza ya munne kuzaala nduusi baatandika. Baabakwatira ensaalwa, entonokkeze, enge, ebbonda n'endibu. Baagezaako okubageta bapunguuke, n'oluusi baawulirwa nga boogera lunye nti, "Maama, amabeere gayonsa." Namwandu wa katono wa mukisa. Oyo namwandu engagga. Kirabika yanaazibwa lweza na kkukumba asinga n'abasajja mu kulabirira abaana. Ye ate kannondobereze ng'eyanyaga emu. Si bye bino n'atamanyi kunyumya by'alaba Kabaka bw'agezze gy'obeera nti alima. Mukazi mugagga kyalemwa ow'enkata tazinga. Si kubiri ebiraalo
n'obutitimbe bw'ensimbi obwavanga mu mbugo bba ze yakomaganga mwaka ku mwaka. Omukakasi gwonna gwe yazifunangamu ali okwamogola. Ndaba n'abazzukulu bannakabirye baakubisanga. Buli omu kye yayagalanga okwogera ng'akityebekawo, akimokkola awatali kwebuuza nti oba naye kirimutuukako, anti si kyomu era ssekiriba kya ttaka paawo atali kyambala. Ebigambo bya jjajja ebyo byantunduuza emmeeme ne binsonsomola ne binsomboola obunyegezi okubumala mu nnyindo, amaziga n'ebiyengeyenge wamu n'emmeeme okuntoobaana. Omubiri gwagiranga ne gumbaluka, gwanneesisiwala olw'olufulubenje lw'agalowoozo n'ennaku mukazi wattu gye yayitamu. Jjajjange yayongerako bino: munnange abantu basiima bakyagaaya, abaali banywanyi be abeekulubeesezanga ewaffe abammalako n'obwoya ku ntumbu ennyini neefulubenda, mbategekera ak'okuzza eri omumwa kati bandabira mu ya bituli. Kuba munnaabwe yalemba dda ku lukuusi. Gwe baalikwatiddwa ku nsonyi ku maaso batuukirize enjogera egamba nti baagalaayaze, ate munnange ewange bandizzeeyo bamenkenyevu. Bwe yafundikiza omugugu gw'ebigambo yalaba njayuuya, mpunuuna, kumpi ntunula balindikola, n'andagira nsalabage oba ngende nneebake. Nze namulekawo olwagwa bwe nti ku kitanda kyange saalinda kabugumo nga nneebaza muzimbi. Ebyo byonna nabijjukira obudde bumaze kukya. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe era essuula yaffe ey'okusatu jjajjange akisengako. Bw'etyo bwefaananye okutuuka omulundi omulala lwe naddaana ekitundu ekirala mu ssuula era endala ey'okuna. Nfuuka enfuuzi. Mubeere bulungi, mweraba.